Kati giweze emyaka 42 bukya Major Ahmed Sseguya ava mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka gwa 1981. Sseguya yali omuduumizi w'amagye ga NRA eyasooka nga bakyali mu nsiko. Wabula kati waliwo okubagana empaamu ba famire nga bamu bagamba tebayambibwa so nga abalala bagamba nti obweyami bwa gavumenti bwatuukirizibwa. Ibrahim Bukenya y'omu ku beesoboddeyo okukkuluma ng'agamba nti ebyasuubizibwa gavumenti n'amagye tebyatuukirizibwa. Agamba nti mu bisuubizo mwalimu okusomesa abaana bonna mbw'omu ye yaganyulwa. Naye bino ebisigadde abaana 10 baaweerera omuntu omu mu famire eno ye Ahmed Sseguya. Teri mulala yali aweereddwa era teri buyambi bwonna twali tugambye nti bwe buno. Era nkiwa nti ne leeti singa yaleka abaana nga 10 bonna baali badde babalabirira, naye unfortunately yandeka omwana omu president n'ampeerera n'ensomera amasomero ag'enjawulo paka we bantikkira ku University y'e Makerere era n'enkuguka mu degree ey'ebyobulambuzi oba eya tourism. Bano era bagamba nti n'ekijja ky'omuntu waabwe be bakyerongoseza wadde nga amagye gaali geeyamu okukikola. Wabula muwala we agamba nti bano beboogera bya bulimba. Okulaba nga Sseguya aggwawo nga famire ne twekwatakwata ne tuddaabiriza Sseguya. Tumala omuddaabiza waliwo abasirikale abajja ne batugamba twewadde omulimu ogutali gwaffe nti bo be balina okuddaabiriza ekijja ekyo ne bagamba ne mu Buganda omuntu talima kijja kimu. Ne tugamba twalirinze gundi yonna kuggwawo tulyoke tugaye nti awe balijja emyaka nga 10 mu maaso ng'era tuli mu mbeera eyo. Me gavumenti byetukoledde kubanga olutalo luno lwalwanibwa abantu bayitirivu nnyo bonna beetaaga buyambi. Kati president waba ayina waakutteko ddala nga abaweereredde omwana wammwe n'amuwa n'ekitiibwa eky'obwaladise mbadde njagala mu n'essomero eryabbulwamu Major Ahmed Sseguya erya Sseguya Memorial Institute famire egamba tebaliganyuddwamu nga nabo basabibwa ssente singa omu ku bo ayagala okusomerayo. Baali badde bazza ne baga nti community mwava Greater Mukono eno twali bali tugiwa abaana abasomera obwereere nga bavudde mu Greater Mukono. Aga nti abaana tufuneyo ne we baba nti buli mwaka tufuna abaana 10 nga bavudde mu Greater Mukono oba 20 ne gasomera mu tekinike eyo kubanga ekigiteekesaawo bwali kujjukira Ahmed Sseguya. Wabula mu mwaka gwa 2021 akalunga kabindabinda minisita w'abazirwanako Alice Kaboyo yabatuukira okubayambako ng'alagiddwa President Museveni era ono aliko ssente zeyabawa okubayambako. Bwe yatuuka ewaka ne tumubuulira ebiriwo n'agamba nti agenda tukolerawo project eyamba famire era ye yali ayagala tukolerawo project ya kulunda nkoko. Abafamire ne bamugamba nti abamu tebakyabeera Kayunga babeera Kampala naye ateekewo ekizimbe bateekemu ennyumba z'abapangisa ziyambe famire. Era ekizimbe ekyo weekiri lwakubanga tekinnaba kuggwa naye yatusuubiza nti mu financial yejja ajja tukwatirako tukimale tuteekemu abapangisa muveemu ssente ziyambe famire. Kitegerekese nti waliwo ne ssako eyatandikibwawo n'obukadde 15 wabula nga ssenyiga omukambwe yabayisa bubi. Kubanga abantu obwetaavu bw'abantu bungi, abantu betulina bangi, ssente zetulina ntono. Omuntu ajja nga ayagala obukadde 2 ye n'omugamba nja kuwa emitwalo 7. Nolabanga omulemesezza okutuuka ku ye kyayagala. Olunaku lw'enkya eggwanga lwe likuza amenula ga NRM. The National Resistance Movement is a democratic movement.